Bannamawulire baffe wano kuggudde terefayina nga beegatiddwako bannayuganda abettanira okulambula n'okulawuna amawanga baatandikawo enkola ey'okulambula amawanga amalala nga baasokera Tanzania nga ssabbiiti ewedde baabadde Rwanda n'ekigendererwa ekyokulaba butya amawanga gano nga geegattiddwako Uganda gye gasobola okusitula ebyobulambuzi n'enkulaakulana ey'awamu. Bano abavubuka embulakalevu abaagala ebyobulambuzi ne bakomayo anti omulamwa gwabwe omukulu kwe kumanyisa abawangalira mu mawanga amalala ku kkula lya Afrika ebikwata ku Uganda n'ensonga endala. Mu ggwanga lya Rwanda bano basinkanye abantu bangi nga kwe kuli Michael bwewaka ng'atuula mu kibuga Kigali era munnaffe Edwin Kanyesigye yafunye omukisa okuwayaamuko naye. I'm glad to see the group of tourism enthusiasts and tourism journalists coming here to Rwanda. And I welcome you once again. Ono alambuludde obuvunaanyizibwa bw'ekitebe kya Uganda mu ggwanga erya Rwanda. Uganda High Commission, we are mandated to represent Uganda here in Rwanda. And our main mission here is promote and protect Uganda's interests in the Republic of Rwanda, and that would involve taking care of the economic interests, make sure that we promote more business, more tourists, that have, and general exchanges between people of the two countries. Agamba amawanga gano gombi galiko begafaanaganya ebiwerako okulina okubeera mu mukago gw'obuvanjuba bwa Africa. Uganda and Rwanda share a lot in history, in culture, and therefore we have frequent interactions between people to people, business to business, and generally as a region. As you all know, we are both members of the East African community, and our destiny really as the two nations. We continue to collaborate and work together. Ayongeddeko nti enkolagana wakati w'amawanga gano nnungi ddala era awagidde enjogerezeganya ekika kino. The relationship is good, it is stable and growing by the day. And so therefore this visit is a very welcome. Part of this interaction is what we encourage, to have more engagements between people in Uganda and Rwanda. Bw'atyo akubiriza bannayuganda okwettanira okusiga n'okwekulaakulanya mu mawanga amalala ng'agamba bakola ky'amaanyi okutumbula ebyensuubulagana era asabye abo abakakkalabiza ejjawe mu Rwanda okufuba okuzimba enkolagana n'emikago. We also engage with the Ugandan diaspora living here in Rwanda to encourage them to contribute to national development back home. And we promote investment both ways for Rwandan investments in Uganda and Ugandans investing here. We promote cross-border trade and make sure that we have more Ugandan products accessing the Rwandan market, because part of our core mandate now as missions and missions abroad of Uganda is promote economic and commercial diplomacy. Alipoota eyakolebwa ekibiina ekitaba bannayuganda abawangalira mu Uganda eraga nti bannansi ba kuno abasoba mu 7 be bakakkalabiza emirimu gyabwe mu ggwanga lya Rwanda.